Yes, alright. Mukutu gwa Kaifash UG the broadcast kwe tusinzira ogezako kubanga tubaweereza omuno ogezako kubunira je tubamusinzira yonna tugezako bafefetta okubatuusaako agaba gali kwocha oba amawuli agaba gagenda maaso nga bwe tuwayo kubanga tugabatuusaako. Kale Mukutu gwa Kaifash UG the broadcast Kaifash Uganda nganze mbaawo kubanga nkuweereza straight out Uganda to the world. King Kongo Superman ngeza kubanga mbatambuliza olunaku lero tugenda kuba amawulire gava mu ggwanga oba mu kibuga Dubai awo mu ggwanga lya UAE nga gakutte enkundi bana abantu bazze babeera mu lutalo male banga ddene nga bajja babisanya omuli omukyala jjajja w'aba TikToker Don Asia. Lwaki muyita jjajja w'aba TikToker nti y'omu ku bakazi abaludde ku TikTok nga basinga twatandika omulaba nga akyali Saudi until today. Bebamu ku bantu abakyasinze okubanga bawangalira ku TikTok. Then ali mu lutalo lw'amaanyi ne Zaka Maya omu ku ba media personality abasinga mu kibuga Dubai awo ba mu ggwanga lya UAE okubanga atuusa ku bantu amawulire ag'enjawulo n'ebiba bigezezaako kubanga bifa mu Dubai mu entertainment wamu ne activities endala eziba zeetagisa okubanga zi involving news. So ekibasinga battunsa olutalo tali ku Zaka Maya yekka. There is also another one of the Bamuitani, this guy Bawamina, Aviator. But you know, wakati we na Aviator nga still complaining ku muntu omu Don Asia. Don Asia ono mukyalo ono awangalira mu Dubai awo akolera company lyawo ya Alihiba. Amaze banga nga akijjanya abantu bangi ku mutimbagano gwa TikTok okwo nga bayisamu eggaali nga bali ku video zaabwe ku live zaabwe bakola bishi azze kwegamba ayingira obulamu bw'abantu bungi nnyo. Naye ku luno yagezezaako okubanga ayingira mwana mulenzi Kasenene oba Zaka Maya n'atuuka ku famire ye n'atuuka n'okumuvumira omwana. Aviator yamuvumira omukazi amuvumidde omwana kusi ya Katonda kuno obagamba baganda balugenda bagamba anakujjemize oba akunoonyako entondo oba anakujjemiza ageya nnyoko ng'okola ki ng'owulira kati ajja omusajja yenna oba omukazi omuze ogeya mukazi we ogeya bbaawo ogeya omwana we ng'akuwulira aba bakulu nno kiyinza okuba kale naye bw'ogezaako ku involvinga omwana an infant into the useless wars omwana gy'atamanyi gy'ataali obanga mutandika okwevuma obanga mutandika entalo zammwe ono mwana abatakola ki abatabimanyi negwe bokkakkana n'otandika okuyingiza omwana mu ntalo zammwe then kiba kitegeeza oba obuse boundaries mwe musobola okwevuma. Tulabyeko entalo nnyingi naddala ez'abayimbi Bobby Wine Bebe Cool balwanaganye for over 20 years waba beekubira Bobby Wine ng'akyali mu ndongo naye beekubanga musically but tewabangawo omuntu yakulosinganga line egezaako kuyingirira famire ya muntu mulala kugezaako kujolonga mwana oba abaana kugezaako kujolonga bakazi kubanga entalo zaalinga z'abasajja n'abasajja oba oliawo ne Don Asia oba olina obusungu ku famire zino olutalo wali lutadde kwa Aviator n'ovuma Aviator n'omufiirako olutalo n'oluteeka ku Kasenene oba Zaka Maya n'omuvuma n'omufiirako n'otayingizaamu omukazi we. Ebiseera ebisinga ffe abasajja tubeera ku social media kuno ne twasama naye kikwewuunyisa okuba nti bakazi baffe n'abaana baffe ebiseera ebisinga bo oyinza okwekanga kwe bali ku social media naye ate nga bali quiet bo balina engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe nga tebali mu byatalufu abasajja bettera okubeeramu. Neweesanga era n'omukazi ali ku social media nga abaddeko nga muntu wantalo ng'ate naye buna ebbaawe bw'omugwako ku social media ali awo si muntu naye wantalo. So ebintu ebyo bituukawo nnyo naye mu mbeera gye bituukirawo nti oli agezaako nnyo okufuba okulaba nga ye entalo eziba zimutuukako entalo zirina kuvunza ye naye nga si kuyingirira ki famire ya muntu oba nfuna. So kati Don Asia kye yakoze ku crossinga line n'agezaako kuyingirira famire yani famire ya Kasenene. Kasenene ekintu kyataayagadde era bw'ato n'abanga agenda ku poliisi okubanga akola ki amuggulako fayiro egenda okubanga egenda okutambuzibwa mu maaso. Kino n'ekintu oyinza okuddawo n'okirowooza nti ki ebiseera bisinga omuntu akwatira ku mwana aba ayagala kutesitinga bukambwe bwe bukoma. Teriyo muzadde akeera ku makya kuzaala mwana ne bw'aba mulema ne bw'aba alina eriiso limu ne bw'aba tawulira ne bw'aba muzibe nga talaba ne bw'aba kasiru nga tasobola kwogera n'atayagala mwana we.
asobola okubeerawo nga buli kaseera alina muli ennaku agamba Mukama Katonda lwaki nze gwe wakera ku makya n'owe ekika ky'omwana atya ono ne still aba agamba asigala ya mwana gwe wampa kyovola abantu okera ku makya n'olaba omuzadde ng'afiirira omwana we ng'akimanyi mulema n'amuteeka mu kagaali n'amunaaza n'amuyonja n'amukola lwansonga aba mwana we yamwetikka emyezi 9 oba emyezi 9 n'amuteeka ku nsi n'atagezaako kubanga amusuula. Kati oli yenna oba azadde ekika kya mwana kifaanana kitya teriyo mwana mubi eri bakadde be gwasobola okuba mubi ku saidiyo naye ate tomunvumira omwana wange muleke bannaye buli w'okuloosinga layini n'ogezaako okuba ng'osukkayo waalikomye oba ogenda kuleetera abantu obuzibu. Kati gwokera ku makya n'ovuma simanyi omwana wa Kaseenene musimanyambo afaanana kapere biki then omusajja oba ogenda mujja obusungu bw'oba tolyagadde kubanga okola ki ng'olaba lwansonga oyagadde okutestinga ku kiki ekiri. Tubeera mu mawanga gano oba mu nsi ze tubangaliramu zonna teri yali waggulu w'amateeka ekyo haramu. Ne bwe waali badde ng'oli awo ng'ogamba nti oli waggulu w'amateeka simanyi oba tokola ki era still community ebegenda kuba teyaniriza kintu kyogezaako okuba ng'okola ekyokuvuma omwana kubanga bano abaana they are innocent they know nothing. Bwe bwokera ku makya n'otandika okubodesheminga omwana w'omuntu n'otandika omwana okumuteeka mu ntalo ez'ekisirisiru z'ataliimu kiba kitegeeza oprovokinga bazadde be. Bannaye ke bibe bisolo ke kibe ki njagala weegendereze ng'oyagala okulaba enkoko bagiri osobola ogigoba n'edduka emisini ng'oyagala ogirya naye ng'oyagala okulaba enkoko nti nkambwe esobola okufaafaagana naawe kwata kaana kaayo wali kakaabe nga ewulira lw'ogenda okakasa nti buli muzadde aba mukambwe ku mwana we. Nze Kaifax nze nsobola okusinika amannyo ku social media buli muntu asobola okunvuma n'ensirika bisirisi buli mino embirabe ebimu netandika na kusinika amannyo n'enseka nega ai wano nno yabuzeemu okunvuma kubanga teriyo ekifumo kyogenda kunvuma kinjigula ettama blood nze mbaddewo kubanga nze ekintu ekiyinza okunnuma kubanga nkedde ku makya nesifuna pecheeke yange ate nga ngikoleredde ekyo kisobola okunnuma naye mbwokere ku makya onvumire ku social media nze Kaifax naye ng'oyagala okulaba nti nvaako gwe kwata ku mwana wange nkusaye ng'osinikira amannyo ku mwana wange nkusaye ng'osinikira amannyo ku mukazi wange nga tali mu mbeera gwe vuma nze nga nze taata we oba bbaawe naye eky'omukazi n'omwana bikole ki bisse ebbali kuba nze nsobola okuvumwa yonna mu mbeera yonna ku social media naye nkiteekinga easy naye omwana so nze mwenna musobola okuvayo ne blaminga Kaseenene oba Zakamaya oba Aviator lwaki mulemesa munnayuganda munnammwe naye yajja kuyiya kawogo buli muntu yajja kuyiya kawogo naye akawogo togenda kayiya ng'okwata omumwago ate ng'ogusonseka mu bitakwatako okitegeera omumwago togenda gukwata obeere ng'ogusonseka mu bitakwatako oyingirira abantu oyingirira obulamu bw'abantu ogezaako okuba ng'okyankalanya embeera z'abantu engeri gye bakola ki gye batambuzaamu emirimu gyabwe ebibiba tebigenda kukola badayo abantu bakoowu omuntu ajja kukwata akutwale ku poliisi obadde olinawo G10 bakudipotingi ne kampani gy'okolera oluusi ogyononera repetition efirwa repetition bwe kenyini bakutudde ku poliisi ate abantu abali ku social media batandise okugamba gundi oyo mubi gundi oyo muzibu oyinza otya okuwaayo muno bla 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 ne boogera ebintu bingi ebitagenda kubanga bibagattako. So mu mbeera yonna mwali badde muvuma Kaseenene mu muvume yali awo Kaseenene mu mukole ki ne famire y'omuntu bannaye kiba kirungi n'ojja famire y'omuntu mu mannyo g'empisi kyova olaba nti ne Museveni atwala Uganda yavaayo n'abagamba nti nze musobola okunvuma byonna bye mwagala naye don't involve my family in your shit don't involve my family mu bino byonna issues ezibazikola ki ezibazigenda maaso okujjako ng'omwana nga ye nga akuze naye tegeera nga ali ku social media n'atandika okuyingira entalo ze kati nga bolaba mutabani waani wa President Museveni muwozi nti kati musajja mukulu yetegeere naye waliwo bano abaana betwogerako kati ng'abaana ba Zakamaya abo abaana ba Aviator bakyali baana bato okitegeera bakyali baana bato abateetagisa kubanga bakola ki nga bayingira mu bino ebintuntu ebyekisiru ebyokudda ku social media ne muvuma abaana ne mukola biki ebintu ebitagatta bannaye omwana oyo ogenda okula okutuuka okufuuka omuntu omuzadde gy'oba oyise nekyoba omwonoonodemu oba teweetaaga muntu kukugamba kyovula nti nze navaayo ne mbagamba nti bwe mbakedde ku makya ne ntwala omwana ku ssomero
I don't need to hear any nonsense. Nkusasula kubanga omwana omufeedinga neki kyatekeddwa kubanga asomesa wabula sisi mu kubamboko. Eyanse nagamba nja kufaafagana n'omusomesa nkubira omwana. Sigenda gattako kunonya fees ngateko zikuwa go gatteko kuba. Okuba ko kundekere ebyokusomesa gwe byo byokola. Ogwa kuba gundekere nze manyi bwenjo kuba. Kubanga enkoko eba n'obwana bungi. Ne bugikka wansi eno mbyoya byayo naye wali olabe enkoko erinya ebulinya ne wali olabe amagerege enkoko agatta akaana kayo. Nedda kati nze wange gwe musomesa nkubire simu ndopera ki kyakoze ebyokukangavula okole ki obindekere so sigwa kunyambako kunkubira ebyo batu kubanga musomero fe tryino abazadde bali serious naye nze blood kuwange nkukuba oba nkutwala ku police mbasagala kumanya ne police egenda okujja nga nakuyisiza mudda. So bino ebyaba donasia toyina kyofuna mukera kumacha kuvuma mwana wa munno gwe wali badde weebuza avuma mwana wa munno babaana babanno oyina abaana bwoba balina well and good bali ludda wa ngala bwotali agadde kubanga bakwatira kubabo. It's the same thing bota bekasenene ba aviator bwotali agadde kubanga bakwatira kubaki kubaana baabwe ngabo oyina bawo bwatali mu kamera oba jali batali yoteri amanyi oba omuntu yenna kale kitwale ni jeno ngoli omukazi tugezo bade ku social media nga bawo tali ku social media ngabona bane bawo nga toyagala bawo ayingire bya kamera kubanga bamukola byonna bye bali badde bamukola noli ayina mukazi we atali mu ntalo ba atali mu bya kamera ne bwaba tayagala mukwatira ku mukazi we. Okitegeera tubalewo nga tulaba Mila na Aviator balina omukwano gwawe kasenene ne mukazi we bali mulavu zaabwe teri abagaana buli omwali wadde mu utilizinga social media in the way bawulya bwayagala okubanga utilizingamu. Tosobola kutegerera muntu bate bwayinza kozesa simu tomugulira data toyina n'ekimu ky'omukolera nti nkugambye olina kukola kino ne kino no. Okitegeera just embeera weeraga abantu batabuka ku famire zaabwe omuntu asobola okukola ekintu ku famire ye kyatali agadde kubanga akukola ate n'atakyejjusa kuba ffenna kye tukolerera ku protecting family ng'abasajja. Okitegeera kuba mbeera ki gye tubeezaawo famire yaffe mbeera ki gye tubeezaamu abaana baffe omuzadde teriyo mwana mubi eri muzadde nga yakira ku makyana amwezaalira ebyo mmwe mubimanyi mbono kasenene yazaala akaana akabi ono yazaala mwani yabagamba nti ku nsi waliyo omulungi mu nsi teriyo omuntu mubi teriyo omuntu mulungi kubanga teriyo afa ne bamuziika mu bbanga ate muno mu nsi teri yagenda kukola afune byonna agambe nti yatuukirira buli kimu akirina no ate teri yali akoze n'abifuna. So it's just a matter of levels. Mbera nti oli yafuna omukisa nabanga akusingako kasente nono yakusingako kasente nono nabanga mwavu nate n'omwavu abadde omwavu olunaku olwaliro bw'aba atetenganyiza bulungi asobola okukera ku makya ng'alina level kwali. Omuntu gwotalisa tekiba kirungi nnyo okumumanyira na kumuyisa mu maaso. Mwesonyiwe babba b'abantu mwesonyiwe abakazi b'abantu. Nze nekusaba busanzi ng'osinikira amannyo ku mukazi wange nekusaba busanzi ng'osinikira amannyo ku mwana wange bwe mba mbadde nina nsobola okukusisinkana bwenti ebisigadde tubinyumya amanya agamu toyina kubamba manyi nti nyinza okulopa ku poliisi nebigwera bityo ku poliisi nenfunikira nga sifunyemu newe mba nkusetinze ekintu kyogenda okulabirako nga warning kitegeeza akamanyiro ogenda kuba okakomya ku nze. Bano Aviator abasajja badde baagala nnyo ebintu bya corporate. I handle issues corporate for what? Corporate agenda kujjawo damage gye bagenda okukozinga ku mwanawo byagenda okula alabe nga bamuvuma byagenda okula alabe nga bavumanga kitaye byagenda okula alabe nga bavumanga maama we. Bro oli buli wayingiranga famire yo nawe muyingire kimafia tobangako kyotya bona muyingira nawe kimafia embera yona netuukawo the next time ajja kumanya nti ono katwevume byaffe mukolereko content n'ekikwata ne famire kanji jemu nze nkunyere ngwaze keifasho osobola okunvuma buli kimu kuba tolina kyogenda kunvuma kitanvumwangako oba kyesiwulirangako kivumo kye kipya kye bagenda okusetinga mu nsi mu n'ekitaliyo obinvuma byonna nejjamu kasita tonkwatira ku mwana oba ku baana kasita tonkwatira ku mukyala wange kubanga Yesu wa social media nsobola kuba ndi ku social media nererejja nekola buli kimu naye nga yesi kyakola
ya abeerako oba ku social media kwali abeerako mu mbeera z'engeri gy'akyaga. So muve ku famire z'abantu, abantu mubalabe bulabi. Omuntu asobola okukola ekikyamu olwa famire ye. Ng'oyagala okulaba omukazi nti mukambwe ku nsi ya Katonda kuno mukwatire ku mwana. Anna abasajja ffe twalibanga tuli kalekaleko. Naye mukazi kati nga nja kugereza nga mukazi wa Kasenene nti asobola okuba nga tabadde nnyo mu ntalo za social media oba nga tabadde mu ntalo za social media. N'ogenda otandika okuinvolvingamu omwana we n'omuvuma. Omukazi n'agenda akuviirayo mu mbeera yonna kimaafiya. Ne mumutenda omutima. Ne mutuuka kwejjusa ne mugamba omukazi wa Kasenene oba omukazi wa Zakamaya ng'alina ettima ye yakoze kino Donasiya. Naye nga wamukwatidde ku mwana, tomanyi bulumi bwe yayitamu ng'akaalinga omwana we okumala emyezi 9. Tomanyi lubuto lwamuluma mirundi emeka ekiro. Tomanyi yazuukukanga ssaawa mmeka. Tomanyi abazezza wati omwana we ku bbanga lyakamala ku nsi. Blood, muve ku baana b'abantu, mwesonyiwe famire z'abantu. Famire z'abantu osobola okuyingira famire y'omuntu either neekusiraanya oba neebaako weekutuusa wootagenda kwerabira bula neekuteekako sika gy'ogenda okutunulangako ng'ojjejjusa ogambe singa saayingira kasajja kano osanga naalibadde bulungi. Sigadde nze Keifash Uganda straight out Uganda to the world. Mukulu wa Keifash UG the broadcast. Subscribe, like, share and comment. I sign out for today.